Atendezwa gurumiswe kitaffe Tonda ne mama Namugereka abange obwange baabo ekitangala mbasindikira ekitangala ndikwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogo kyewaggula ebizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakikaana mwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wipo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate tulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzalamuza Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde luwa ddembe okubuza omutima gwo obutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu obwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaawe okubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri omutonzi oba emisango egitudde ku mwaliro gwe 12 manyikiddwa nga the 12D creators mu Lunyanyembe saba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru Mukama ate ng'ofulumya obutamanya era Mukama yingiza ekitangaala ekyeru obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru obutamanya kwata ku mutima gwo oyize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula ky'ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti eggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa kiri mu ntegeera yaffe nti muli bitonde eby'amaanyi era nga mulina amaanyi ago ge mwetaaga mu kadde kano era nga tubamanyi bulungi nga ebitonde eby'amaanyi ebyalondawo okutambuza obulamu ng'ebitali by'amaanyi gammwe agannamaddala njagala tukutegeeze tuyogedde ekigambo nti obulamu bwammwe mwali bwefuula okubufuula nti muli banafu kubanga mu byaddala mukyali b'amaanyi naye mwalondawo okukkakkanya engeri gye musobola okubeera nga mwesolosaamu eri amaanyi gammwe kibasoboseze okusobola okubeera nga mutambuza obulamu bwammwe bwe mulimu ku sseŋŋendo mwasalawo okusalawo okwo kibasoboseze okusobola okubeera nga muyita mu bulamu obubawuliza obutabeera n'amaanyi kibasoboseze okusobola okubeera nga mudda mu mpulire ebawuliza amaanyi gammwe agannamaddala obubaka buno bwa muwendo nnyo okusinga ne we mwandikirowoozezza segera era nga buli wano okubeera nga tububawa ku lw'ensonga bangi mugenda kuwuliriza obubaka buno bangi mujja kukkaanya nabwo segera naye kijja baleetera ate okubeera nga oluvannyuma nga mudda mu kirooto eky'obulimba eky'okulowooza nti temuli bitonde by'amaanyi abaagalwa ebiseera ebisinga obungi mwakkiriza mawanga gye muwangaalira okusobola okubeera nga mweddira amaanyi gammwe gonna ne mugawa abantu ab'olubatu ne mwefuula nti mulina amaanyi matono naye ago si ge mazima ekyo kitundutundu ku kirooto eky'obulimba muyina okufuna okutegeera n'okumanya ku kiki ekyannamaddala kye muli nti byonna bye mwawanga nzikiriza
bayamba okusobola okubeera nga muzuula amazima gammwe agannamaddala. Naye weebuuze nti osobola okweggyamu enzikiriza ezo ezikulowoozesa nti oli kitonde kitono, toyina maanyi. Keekadde ojjukire, tuzze tukugamba nti oli wano mu bulamu osobole okubeera nga owuliriza okuva mu kikula kye ekyokulowooza nti oli munafu, okubeera nga odda mu maanyi go agannamaddala. Kiba kitegeeza nti ogenda kubeera ng'ojjuzibwa mu maanyi go mu bulamu buno bw'olimu, kasita onaagezaako oba onaasalawo okuyongera okubeera nga osembula mu lugendo luno olw'okuzuukuka. Omwagalwa, teweetaaga muntu mulala yenna okuwa amaanyi mu bulamu okufuuka ow'amaanyi. Teweetaaga kintu kyonna oba ssente kufuuka w'amaanyi. Teweetaaga byakulwanyisa kubeera w'amaanyi. Teweetaaga kubeera nga oweebwa ekitanda oba tekinologiya yenna okubeera ng'owulirwa nti oli w'amaanyi. Wajja wano osobole okubeera nga ojjukira amaanyi go mu byannamaddala, toli kitonde eky'ensibuko y'obutonzi. Obeera ekyo kyo ky'oli, omwagalwa, entegeera etandika okubeera nga esenvula mu lugendo lwo, mu birowoozo, mu bigambo ne mu bikolwa mu ngeri y'emu. Tandika kwejjukiza ggwe kennyini buli lunaku engeri w'oli ow'amaanyi. Kitegera, jjukira nti oli wano kikusobozesa okusobola okubeera nga weggyako n'okweyubula ebyo byonna ebitali kikyoli nga ekitonde eky'amaanyi eky'omutonzi mu byaddala by'oli. W'obeera nga ozze otambuza omubulamu gwo mu kwenafuya okumala ebbanga eddene, keekadde ojjukire nti enzikiriza ezo ezikumalamu amaanyi si ge maanyi gagannamaddala, naye enzikiriza ezo ze wafuula amazima. Oyina kuddamu kulowooza ku kiki ekyo ekyakuggyako amaanyi go okumala ebbanga eddene. W'otandika okubeera nga otunuulira obulamu mu ngeri ez'enjawulo, gwe kennyini ojja kwegamba amazima nti okooye okubeera nga otambulira mu kwenafuya, kubanga obeera tokyajja mu mbeera eyo era ebeera tekuwuliza bulungi. Kano ke kadde ak'okweggyamu enzikiriza ezo ezikulowoozesa nti toyina maanyi go. Odde mu buziba nga newankubadde enzikiriza ezo zize zitambula wamu naawe okumala ebbanga ddene era nga ziringanga kabaani ku ndongo, naye tolina kubeera nga weetekako kazito konna, naye okubeera nga owambaatira enzikiriza eyannamaddala ey'amaanyi go ago agatudde mundaayo agakuwuliza obulungi bwo mu byannamaddala. Yeffe abatonzi abadde ku mwayiro gw'12 tubaagala nnyo nnyo ddala. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Katonda ne Mama Namugereka abange obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akuume.